Kaakati omukyala ono alese bbaawe n'afiira mu buliri ng'alaba bw'ati. Omusajja abadde mulwadde wa asthma. Bano ababiri babadde baafunamukko obutakkaanya ng'ewaka tebakyayogera buli omu nga tanyiga munne. Kaakati ekiro omusajja yabadde takyasobola kussa ng'aziida obulamu bugenda nga yeetaaga ka inhaler ke mwassiza n'akwatakwata ku mukyala we ndowooza amugambye nti mukyala nfunira akaddagala kange naye mpulira obulamu buggwawo. Omukazi ye yalowoozezza nti munnange omusajja ono ayinza okuba ng'ayagala sompyo, omusajja ayinza okuba ng'ayagala bintu byakwegatta ate nga baafunyemu obutakkaanya. Omukazi kye yakoze yeeyongeddeyo bweyongeze eno bbali. Omusajja n'aba nga takyasobola kukunuukiriza mmukwatako. Era obudde bukedde ku makya, omukyala ye akedde kufuluma kukola mirimu gye n'agenda ku mulimu gy'akolera. Omusajja n'amulekamu mu nnyumba mu buliri nga yeebase. Agenze okudda okukomawo ng'omusajja yannyogoza edda nga yafiiridde mu buliri. Ng'obedde ekiro agezaako kulaajana ng'obulamu bugenda. Kati omukazi yejjusa, asiiba akaaba, asula akaaba. Agamba muli tamanyi kyagenda kunnyonnyola baana be kubanga yalesse taata w'abaana be okufa. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like itambule tuwe ku buli muntu. Bannange abafumbo mwenna abali eyo batera okugendako ko mu lusirika. Abafumbo bagenda mu lusirika ne banyigaŋŋana ne baba nga tebakyayogera bonna mu maka. Ebyo bibeerawo oba okitegeera naye temusiba nnyo busungu muba nga musula mwenna mu maka. Kati omukyalo ono muli yeebuuza kikyagenda okugamba abaana be nti taata wammwe yafa naye nga nze namuleka n'afa. Bimusobedde. Wuliriza, omukyalo ono olunaku lwakedde ku makya ng'alina okutegekera bbaawe breakfast era n'aleeta omugaati bulungi nnyo ogwa toosi n'ekikopo kya caayi omwami kyanyweramu caayi. N'amufukira bulungi nnyo caayi mata, n'amukwatira ne toosi z'omugaati nnya, buli toosi ng'asigako bulubbandi. Kati omwami w'ono bulubbandi abadde alya mungi nga ye bulubbandi teyeeriisaliisa. Kaka bulubbandi aliira ddala akakola ki? Aliira ddala akawerako. Kitegeera ekintu ekyo? Munnange omukyala asiga bulubbandi ku mugaati, akwata ebyokulya biteeka ku katre abitwalira omwami wali watudde mu ddiiro omwami alye. Kati omwami ono yagenze okulaba nga bulubbandi mukyala we gw'asiize ku mugaati mutono. Amugamba naye gwe maama w'abaana buno bulubbandi ng'obusizeeko bubi. Okute bulubbandi bwonabula n'obumalamalako bumaazi. Bulubbandi gw'omugula. Bulubbandi nze mugula nsigirako bulubbandi ng'awera. Kati omukyala yafunye bufunyi ntondo. N'amugamba ssebo nze sagala ku bintu bya kummanyira na kunsumbuwa. Gw'oba olowooza bulubbandi gw'enkwade tamala ojjanga n'obyekolera n'oweesigirako bulubbandi gw'oyagala. Nsigenda kubiddamu ebyo. Omwami n'asirika, omukyala ng'ate akambwadde bukambuwazi. Omwami kye yakoze ebyokulya bye bamuleetedde n'abizira, teyabiridde. Era bwe yamalirizza n'agenda n'ayambala ebyokulya bye bamuleetedde omugaati n'ecaayi n'abireka awo ye n'afuluma n'agenda ku mulimu. Mu maka gano tebazzeemu kwogerezeganya. Omukyala yazze mu lusirika n'omwami yazze mu lusirika. Omwami bwe yagenze ku mulimu n'akomawo ekiro teyanyeze mukazi we. N'omukazi omwami bwe yamuyiseeko naye teyazzeemu kumunyega n'agamba yamanyi oba tannyega oba takola ki. Basula mu buliri bwe bumu bonna bafumbo. Munnange ng'omwami ajja mu ngoye agenze anaaba, emmere teyalidde ekyeggulo teyalidde kubanga omukyala yamutegekedde emmere, omwami yaganye okulya emmere teyalidde. Ateeka okuba nga omwami ono ku mulimu gye yabadde yagenze gye yalidde emmere n'alyoka akomawo waneene ewaka. Kati emmere eya mukazi we gye yabadde yafumbye kubanga n'omukazi akola akufumba ng'akomyewo ewaka tebalinaawo mukozi, omukazi abadde yeekolera emirimu gye. Omwami emmere mukyala we gye yafumbye teyagiridde, yatuuse anaaba ng'ayingira buliri ng'omwami yeebaka. Omukyala nga naye alya mmere ye, agirya bwomu, agirya n'abaana nga naye omukyala akola ki? Omukyala naye ng'ajja mu buliri yeebaka, basula mu buliri bwe bumu. Mu kitanda omwami asula eri ku nsonda abula naggwaayo, omukyala naye asula kale bwerebwe abula naggwaayo. Mu makati balekawo gu space gunene anti tebaagala kwogerezeganya bonna. Kyokka ku baana ababiri kuliko omulwadde wa asthma. Olunaku olwo nga lukya bulungi nnyo teri yanyega munne. Omwami akeera ku makya yeetegeka
afuluma agende. Naye era bulijjo omukyala y'asooka okufuluma kubanga aba alina okusooka n'atwala abaana ku ssomero, bw'amaliriza naye n'alyoka agenda ku mulimu. Then omwami ye n'asigala ewaka nga yeetereza kubanga omwami yeebaka, abasajja mubamanyi ffe twebaka. Nga n'omwami naye yeetegeka naye n'agenda ku mulimu. Teri anyiga munne. Ewaka omwami ayogera n'abaana, omukyala ayogera n'abaana, tayogera na bbaawe. Kakati ku lunaku olwokusatu nga bakyali mu lusirika lwabwe, teri anyiga munne, omwami yakomyewo ewaka kiro. Bwe yakomyewo ewaka, omukyala n'amubuuza, togenda kulya mmere? Omwami teyamuzzeemu, n'amugamba bwe oyagala giteeka awo. Omukyala n'agera emmere, n'amugamba emmere nagitaddewo dda, awo yeegera nakuwola, jangu olye emmere. Munnange omwami n'ajja, emmere n'agikubamu fooko 2, 3, 4, n'atambula n'agenda mu buliri yeebake. Omukyala n'amaliriza okukola emirimu gye bulungi nnyo, naye n'agenda akole ki? Yeebake. Kati obudde eyo ekiro zaabadde ndowooza ssaawa nga 6-7, omukyala yagenze okuwulira nga bbaawe ayisa omukono bw'ati amukwatako. Omukazi ndowooza muli ye yalowoozezza nti omwami ono ayagala bintu byakola ki, byakawolongojjo, ayagala sompyo. Omukyala kye yakoze nga yeesikamukko katono, nga tayagala omwami ono amukwateko. Kumbe bbaawe mulwadde wa athima, ayina akadagala ke kaakozesa okussizaamu singa afuna ekiziiro. Jjukira abalwadde ba athima baliwo akaseera ke batuuka nga tebasobola kussa, nga kantu konna konna kasobola okukozesa kalye kamu ng'eddagala ye inhaler. Abasinga obungi kumwe ka inhaler mukamanyi. Ka inhaler kakozesa abantu ba athima, kabanga ka pipe bwe kati, ako bwe katyo n'akasirizaamu n'asobola okufuna obulamu. Era bwe batokamuwadde mu budde aba agenda kufa, kubanga aba takyassa. Kakati omukyalo ono baawe yabadde amukwatakwatako, ye yalowoozezza nti omusajja ayinza okuba munnange ayagala ku bintu byakwegatta. Omukyala kye yakoze nga ye yeesikamukko, asemberayokko eno, omwami ng'abeera mu buliri ng'afa, yeenyola. Ono omukyala nga yebuuzeewo naye yeenyola, nze kanneebake. Omukazi nga yeebaka. Omukazi bwe yeebase, obudde bukeera ku makya, omwami yamulesse mu buliri nga pozishoni gye yeebaseemu atunudde eri ku mabbali. N'agamba yoono yadde ansumbuwa. Ndowooza nga niye omukyala agamba yoono yabadde ansumbuwa, tetukyenyega, tetwogera waka, ate yabadde ankwataka njagaza ki? Olw'enkulu lw'abakyala lwe mulina, olw'okuba omusajja mufunyeemu obutakkanya, temuyombagana, omusajja tunayagala ajje omuweeko ku bintu ne weemoolamoola, ate munnange tebiri ku mubiri gwo. Kakati munnange omukyala akeera ku makya, yategeka abaana, oluggi lw'ekisenge teyaluggalawo. Oba okitegeera, teyaluggalawo. Yazzaako buzza katono kubanga bbaawe amuleseeyo, ategese abaana abatutte ku ssomero, banywedde ekyayi abatutte ku ssomero. Ye alowooza omwami amulesse munda ng'akola ki? Nga yeebase. Kumbe bbaawe yafudde. Omwami ekiro obedde ebintu byayaayana byalaajya n'akwate ku mukyala ng'ayagala kadagala ke. Omukyala teyakamuwadde, yamwesambye bwesamba. Omwami yamalirizza afiiridde mu buliri ng'omukyala agaanye okumuyamba, ng'agaanye okuwanukula oba okuwuliriza ki kyamugamba. Ye omukyala yalowooza nti ono omwami ayagala kukola kyayagala bintu byakwegatta. Omukyala akedde ku makya, agenze atuta abaana ku ssomero, amaliriza agenze ku mulimu. Kati oluggi lw'ennyumba teyaluggadde, oluggi nalwo teyaluggadde olw'ennyumba. Omukyala abeera ku mulimu, akola, obudde butuuka ekawungeezi ssaawa nga 12, agenda nanono abaana ku ssomero n'akomawo ewaka. Agenda okutuuka ewaka ng'oluggi lw'ennyumba nga bwe yalulesse bwe luli. N'agamba oluggi nga bwe nalulesse bwe luli, ono omusajja teyafulumya ennyumba, naggulawo. Agenda okuyingira munda nga n'oluggi lw'ekisenge era nga bwe yalulesse aluzizzaako nga nalwo bwe lutyo bwe luli. N'agamba ono omusajja ky'ogamba obedde ali mu buliri teyasobodde kukola ki? Kugenda kukola. Kyava aggulawo ekisenge, agenda okutuuka mu kisenge ng'omusajja nga bwe yamulesse yeebase
nga bw'atyo bw'akyali. Omukyala ne yeewuunya n'agamba ono omusajja era bwe namulese yeebase era bw'atyo bw'akyali. Teyasoose kubifaako n'agamba yamanya ayinza okuba ng'akola ki, ayinza okuba ng'akyebase. Omukyala ye ng'adda mu mirimu gye. Omwami yali eri mu kisenge yafudde dda. Omukyala bwe yatuuse ewaka yalowooza nti ayinza obba akyebase, n'amuleka mu buliri n'adda ku mirimu gye, yeekejeza, alongooseza ennyumba, akoze biki, akoze kino, ayozezza ebintu, afumbye, n'adda mu kufumba mmere ye. Omukyala n'afumba emmere, omwami yali mu buliri tazuukuka. Obudde bugenderera, agenda okulaba nga naye omusajja ono atazuukuka. Kiki omusajja ono lwaki tazuukuka? Kyava agamba owange ngende nkebere ku musajja ono muzuukuse, mubuuze ate gwe musajja gwe oli mu mpaka za kwebaka kiki? Ng'atuuka ku taata w'abaana be agenda okumunyenyaako, amugamba owange ssebo, omusajja nga tazuukuka, omusajja tazuukuka. Okumugira bweti ng'omusajja ayiika buyiisa ati nga yakalambadde dda, agwa bugwi ati ng'omusajja akaluba olukalu agenda okumukwatako nga nnyogoga bitya, ng'omusajja nnyogoga agenda okumuteekako okutu bw'ati awulire oba omusajja ono ayinza okuba nga assa, ng'omusajja tassa. Omukazi ono yatidde n'agamba ngenda kukola ntya bannange, omusajja tabanga yafiiridde mu buliri. Kwe kujjukira nti ekiro omwami ono yabadde amukwatako ng'ayaayana ng'awulira ng'amukwatakwatako. Omukazi ye n'alowooza nti omusajja ono ayagala bintu bya ssompyo, kumbe sseba ali mu ki? Ali mu kukuba si kyakyala. Omukazi kwe kukuba enduulu, n'akuba enduulu, munyambe, omusajja wuuno anfiiriddeko mu buliri. Baneiba kwe kuwulira omulanga gw'omukazi. Baneiba bawulidde omulanga gw'omukazi ne badduka bajje badduukire balabe buki obukoze ki, buki obubadde. Bagenze okutuuka okuyingira mu nnyumba ng'omusajja ali mu buliri mwe yafiiridde. Ne bamubuuza ate taata gundi abadde ki? N'agamba nti ngenze namulese yeebase. Omukyala nga bw'anyumiza baneiba n'agamba omusajja namulese yeebase, nze ne ŋŋenda ku mulimu, naye ennyumba nga bwe nagirese, ennyumba bwentyo bwe ngisanze enzigi, buli kimu nkisanze nga bwe nakirese. Omusajja nga teyafulumye, kumbe omusajja yafiiridde mu buliri. Kati nze ngenza okukomawo nga ndaba tazuukuka, era bwe nzikomyewo ne nsooka ne mmulekamuko nga ndowooza omusajja ayinza okuba nga yeebase, kyokka ngenza okulaba nga takola ki, ngenza okulaba nga tazuukuka. Kwe kugendayo mmuyite, naye ngenza okumuyita nga ndaba omusajja teyeenyeenya. Mutuuseeko mpulira omusajja nnyogoga, bannange nze simanyi kikyakola, bannange. Baneiba ne bamugamba totya, guma, omusajja yafudde dda. Wabula omukyala ono teyagamba baneiba nti ekyasse omusajja ono yamukutteko ekiro ng'ayagala kumuwa ddagala lya athima. Omukyala n'agaana, teyakibagamba, teyagala kumusalira musango, kubanga asobola okubagamba ne batandika okumugamba gwe mukazi we gwe wassa omusajja. Ate kituufu ye yamutta, kubanga omusajja yagezaako omukwatako, omukyala ne yeeseka, naye omukyala naye yalowooza nti omusajja ayagala bintu bya kukola ki, bya kawolongojjo. Kati naye baneiba be teyabagambye nti munnange omusajja ono ekyamusse yankutteko ekiro ng'ayagala akantu ke aka athima ne ŋŋaana okukamuwa. Kubanga baneiba badde basobola okumusalirawo omusango, ne bamugamba kiri, ne bamugamba kino, oba okitegeera. N'asalawo asirike, n'abaana be bennyini teyabagambye nti taata wammwe ekyamusse kye kiro, nga bakwata musajja nga bamutwala wa okumuziika, mwami we nga bamuteekayo. Kati omukyala ono teyasuse kukkiriza nti ddala kituufu omwami we yali yafudde, ng'amulaba mu buliri wali yeebase naye nga takkiriza. Ambyulensi yamala kujja ne bakwata omulambo gwa bba we ne bagutwala. Agenda okulaba ekyaddako, omusajja bamukomezaawo mu keesi nga mulirira takkiriza. Omwami ono baamaze mmuteekayo mu ttaka n'abulirayo, omukazi n'alyoka akkiriza nti ddala kituufu bba wange mufu. Naye essaawa zino eno olwamaze okuziika bbaawe, asiiba akaaba, asula akaaba, takyayagala genda ku mulimu, buli kimu kati kitunuulidde ye taata, kati ye maama, alina okumeka sure nti abaana basoma,
alina making sure nti rent asasulwa, alina making sure nti abaana balya, ate naye alina kwegamba buli kimu kyonna kyonna kati kitunuulidde ye muli agamba abaana bange ndibagamba ntya nti taata wammwe yafa naye nga okufa kwe kwava ku nze kimulumiriza naye nga tamanyi kikyakukola. Kakati n'abafumbo mwenna abali eyo bw'ogenda bino bituukawo nnyo mu bafumbo. Abafumbo batera experiencing this kind of behaviors ne mufunamuko obutakkanya ne mugenda ku lusirika oba omwami yasirise oba omukyala yasirise, naye ng'ebiseera ebisinga olusirika luno lutandikira ku basajja. Abasajja ffe abasinga okugenda mu lusirika amangu, omukazi akola akantu n'osirika n'ogamba waayi kansirike sigenda kola ki kunyega mukazi ono, n'abakyala nabo ne bakola ki ne bagenderayo. Kati ekintu kino abafumbo mulina okuyiga nti ate siko waliwo akaseera bw'oba tolina kusirikiramu. Omwami ne bw'aba agenze mu lusirika bw'atuuka ekiseera n'akulaga nti alina kyakwagaza oba olina okurespondinga, tolina ate kugwefula mbu gw'oli kaguji oli gumite. Ekyo kyaviddeko omwami ono okufa. Oba okitegeera ekintu ekyo? Abafumbo bwenna abantu basirikaŋŋana. Omukazi nakukola akantu n'ogamba naye omanyi kansirike busirise omukazi ono gamusiriikirire n'osirika. Okitegeera ebyo bituukawo mu bafumbo bangi. Naye omwami bw'akeera ku makya n'akulaga nti yabadde asirise naye yabivuddeko, olina okwanguwa okuva gy'oli n'ojja n'omugamba bebi oba okitegeera. So sikulaga nti ate gwe wanyiize nnyo, oli muzibu nnyo. Kuki? Oli muzibu kuki? Oli muzibu kuki? Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate mu subscribinga saako n'okuba nti ate mu followinga. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika, mbere bulungi, mweraba. Peace and love.